ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Engineer Dr. Badru Kigundu abadde mulambulukufu ku nsonga y'abeegwanyiza okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga okugenda nga bakuba enkuŋŋaana. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda mu Kampala, Kigundu alabudde abakikola nga bwe bamenya amateeka. Bano abasunsuddwa ba aspirants tebagezaako kukola rallies, tebagezaako kukola kunoonyezaamu akalulu, tebagezaako okukola ebintu nga kulaunchinga manifestos. Kyokka ategeezezza nga bano bwe bali ab'eddembe okwebuuza ku bannayuganda. Ku lw'omukaaga oluwedde, poliisi yalemesa olukuŋŋaana lwa FDC olwali lutegekeddwa e Rukungiri era n'etegeeza nga bwe lwaliwo mu bumenyi bw'amateeka. Embiranye ya FDC n'akakiiko akalondesa tekoma ku bya nkuŋŋaana wabula n'olunaku lw'okukakasibwa okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga. FDC erumiriza nti yali yalonda nga 3 Novemba ku ssaawa 4 ez'okumakya okuleeta Dr. Kizza Besigye akakasibwa okuvuganya ku bukulembeze. Kyokka mbu ate amavannyuma agabatuuseeko gagamba nti olunaku n'essaawa NRM yali yabyesooka dda okuleeta omuntu waayo Yoweri Museveni akakasibwe. Naye ate buli ampulidde nti batwala mu kkooti kwekyo kw'essaawa ze baali baagala zaali ssaawa 4, naye nga nabawandiikira dda ebbaluwa ebagamba nti essaawa 4 yatwalibwa, essaawa 5 yatwalibwa, n'olwekyo weenoonyeze ku ssaawa ezisigaddeyo ku lunaku olusooka oba ku lunaku olwokubiri. Ono era atubuulidde abantu abaakawaayo okusaba kwabwe ku budde ki n'olunaku lwe baagala okukakasibwa okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga ku kisaawe e Namboole. Esooka National Resistance Movement yasaba ssaawa 4 ku lunaku olusooka nga 3. Eyokubiri Honorable Mbabazi yasaba essaawa 5. Buli eyeesimbyewo ajja kukkirizibwa okuba n'abawagizi 20 bokka. Era n'entebe zijja kubaawo 21 zokka mu maaso gaffe. Akakiiko era kategeezezza nti abo abanaaba batannasasula nsimbi ezaasigalayo okuweza obukadde 20 obwassibwawo mu nnongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda tebalabikako e Namboole kubanga teri agenda kubakakasa. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.